lined up at 0. Ngera ku side eri ya safety eringa line up 0. The strong safety is at pi. Kigamba agezizako muyisamu ekyo kyategeera. The free safety. Ate free safety gitwale nga 3 pi over and pi 2. x being Then bw'ogigatta ku x ebeera negative 1. Negative 1 ye answer. Bingo. Butereevu okifunye. Wow, that is so cool. Ate ekyo kye kibadde kisinga. Nali simanyi toyagala eddiba. Don't. Nze siyagala ddiba. But Jasi. you do. Ati munaye gwe ddiba gwalyagala. Kwegamba ayiseeyo osobola okwasaganya ensonga mu bunambiro. Why? So you going to homecoming? Kati ogenda ku homecoming. Oh, is that this weekend? Bigenda kubeerayo weekend eno. Of the year. Sya ye weekend ekyasinze. Go. Ye dansi ekyasinze kumpi mu mwaka. Tugenda kujja. I don't know. Simanyi kumanya. Gabby and I like to play Manyi Gabi nange ffe ebyaffe tubikwata mpola. all of our friends Bw'ogasseko ne baseera baffe tebalina mikwano. who are passe. Tulinayo bakyali baffe ab'ematira. Well, you should. Then ngenda kusaba okwate ekkubo gye. You never know what you'll miss. Tomanya kiki ogenda ku misinga nze kubuulira. Pate zibeera nsufu nnyo kamala. Okay. Can you believe it? Osobola ogenda maaso n'okukikkiriza. Ebyajja sisika ne Gabi. Crazy. Ngenda kubulira ekintu kyogenda otwala okubeera ekyobulalu. Okimanyi nti Jaden amatira. Ona akwagala. Omuyamba ku by'ekibalo. Sigamba nti akwagala in love. Diana amutunuulira. Jaden si ebikata alina akawala kayagala ku ssomero. Impossible. Kyogamba Jaden nange tekisoboka. But we had this moment. Naye tulina akaseera ke twafunyemu nze naye. He was gonna ask me to homecoming. Yabadde agenda kunsaba tugende ku homecoming. Have you ever heard the story Wali owulidde ku sitoole that a boy omuwala asika n'omulenzi changed the world? ne bakyusa ensi. No. Nedda. So there is a... Lwa nsonga tekiriyo. Look, Labayo. who cares if people here don't like us or... Nze kyema kiri kimu kyokka sifaayo abantu bano oba tebatwagala oba batwagala. Oba batuyise ku by'omukaming dansi oba tebatuyise. An amazing team. Wabula kyolina okumanya nti gwe nange tuli amazing team. But we need to focus. Naye twetaaga tufokasinge. Or distract. Abalenzi distraction. Nazzaako obuwandi bwe. Kituufu. Kegamba abalenzi bakiremya. Nivea for homecoming queen. Ono yeeyita Nivea. Erinnya lye bw'oba olivudde side eriyitibwa Heaven. Principal Frank. Yeeyita Nivea. Crash when you load videos. Yagala odifula unique. 10 times fast. Buli kimu kyonna kyewade weetaaga namaze ddo kikwasaganya. I can catch up on my own. Benki bakitegeeza ngenda nsooke nkube enguliko yange. Goona. Yabadde asinga okwetaaga ono omwana akimukoledde. Kati ono abaali wano agenda okuzza amaaso ku WhatsApp nga bamusindikidde ka message. What's wrong? Kikyamu ki? Texted. Okimanyi nti Jaden yasindikidde message. Texted me. Nagambye omufe kono yasindikidde message. Yasindikidde message nga simutandise. With an S. Have to ask letter U an important question. Bwe yabadde amugamba mbu asobole ogezaako musisikana. With a D. After practice. Even autocorrect can't help this kid. Tamanyi na kwogera tukuwandiika luzungu. Must be about the dance. What else? Ayisirabika ayagala kwogera nange ku bya dansi mu alina ensonga enkulu gy'ayagala okuyitiramu ono. It's not... Yagala basisikana oluvannyuma lwa practice. Oli omulenzi abeera ku practice y'emipiira. See you there. Anti I will see you there. N'awandika there eya there. Oba olowooza mutamanyi ku spellinga nze kankikulage. Na spellinga kya spellings. Quote Julius Caesar. Cowards die. Yamugamba kino ngenda kwotinga Julius Caesar bagamba cowards Stab. bafumitibwa emirundi nga 10 kone. Okimanyi nti Caesar bamufumita bufumisa okufa. Aya. Kumbe Nivea awulidde obusungu n'asooka yeekyanga. Kuba akimanyi bwadde boogerako boyfriend we. Kyokka ate bo babyogedde tebamanyi nti Nivea waali. Defense! Tenacity! Kooki ali wano munyiivu. Why? Oh, ill-advised. Okay. Now, when Jaden comes over here, Jaden bw'akwatikuba okujja wano. don't say anything smart. Gwe tobaako ky'oyogera awulidde. Nze gwe mundekere mukwasaganye. I don't think... Baba ali wano ttiimu n'esooka eyingirawo. Why Nno tufudde. over here? Nivea lwaki akwatikuba okujja wano kono nkugamba eki? Bonjour, ladies. Bonjour our ladies. Jaden. Jaden Us. yatuyise wano munnange. You and Jaden